Baniriza mwenna Mukama yeebala okubaleeta n'obuweereza bwonna Mukama bw'abakozesa. Nze Bishop Enos Kitto Kagodo n'ekisa kya Katonda, omulabirizi w'obulabirizi buno obwokutaano obwa mukono. Katonda yeebazibwe atutuusizza ku lunaku olwaleero, era mu kiseera kino nga tugenda okujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe. Kituufu twatandika dda okujaguza kubanga bye biro era bye biseera. Twebaza Katonda atukuumye era akuumye abantu bonna gye bali okusa kaakati nga bakyali balamu. Twebaza olw'ekisa kya Katonda. Nzikiririza ddala nga waliwo ebirungi bingi Mukama byatuusizza ku bantu okusinga ekirabo eky'obulamu ate n'obugabirizi. Twebaza nnyo Katonda n'obukuumi eri abo bonna abasobodde okutuuka kaakati nga bakuumiddwa bulungi Katonda ate era ne mu ggwanga lyaffe. Mukama yeebazibwe. Era mu ngeri y'emu tuuse okusaasira eri abantu bangi abafunye okusoomoozebwa kutali kumu, okulwala n'okufiirwa bingi ennaku zino. Ate ekisoomooza ekisinga kaakati okutulumya emitima bwe bufaafaagamu obw'abantu bangi abafudde ebirowoozo, abafudde mu nneeyisa, kaakati abakalubya emitima ate mu ngeri enkyamu. Abo nabo tulira okwennyamira ate n'okusaalibwa kunene. Gamba nga bwe tuyingidde mu biro bino, abantu ng'ekyaliyo abalwanirira ebisiyaga, abalwanirira obufaafaagamu, naye nga Kristo yajja okulaba ng'aleeta obutukuvu n'obutuukirivu okutunaazaako ebibi byaffe. Kubanga mumanyi weewaawo yazaalibwa naye olugendo lwe lukomekkerezebwa afudde olw'ebibi byaffe. Kyannaku nti eri abakyawagira engeri ezifaanana bwe zityo ez'okukola ebibi. Kyannaku nti ekyaliyo n'abantu abalowooleza mu kutta bannaabwe. Saaliddwa era nsaasira nnyo bannaffe ab'ebundi bujjo abaatemuddwa mu ngeri efaanana bw'etyo. Nsaasira nnyo bannaffe abaafiiridde mu muliro. Nsaasira nnyo bannaffe abafudde mu ngeri embi efaanana bw'etyo. Kale nno nkubiriza bukubiriza bantu ba Katonda okudda eri Katonda, okutunuulira ono eyajja mu nsi muno. Obanga waliwo okusoberwa, nsaba Katonda ateese emitima gy'abantu. Kubanga mu Isaaya essula ey'omwenda olunya olw'okubiri tugamba nti abantu abaatambuliranga mu kizikiza balabye omusana mungi. Abo abaatulanga mu nsi ey'ekizikiza ekingi omusana gubaakidde. Kaakati nno oba omusana guzze mu nsi, tuleme kwagala kizikiza, tutambulire mu butukuvu ne mu butuukirivu ate tufune emirembe. Kaakati nno kwe kusaba kwange n'okwegayirira kwange nga tujaguza amazaalibwa gano ag'omwaka 2023. Azze ono azaaliddwa azze kuleeta bulamu, azze kuleeta mirembe, azze kuleeta kugenda mu maaso. Kaakati ebikolwa eby'ekizikiza nsaba tubikomye, kubanga ate tebituwa mirembe. Teri atta muntu n'asigala ng'ali mu mirembe, kubanga ogwo omusaayi teguyinza kusigala kyekimu ne gukuleka kyekimu. Tegusobola oba okunyigiriza oba okutulugunya, ekyo tekiyinza kukuwa mirembe. Kale nno nsaba emirembe gya Katonda gye yatuleetera tuginoonye okusinga ekintu ekirala. Nsaba abali mu maka, amaka nsibuko ya mirembe. Abaami nsaba mubeere n'emirembe mu maka gammwe, kubanga ono gwe tujaguza yaleeta emirembe. Abakyala nammwe munoonye emirembe eri abantu b'ennyumba zammwe, kubanga ono gwe tujaguza yaleeta emirembe. Era mufeeyo nnyo eri abaana, kubanga ennaku zino waliwo okulagajjala eri abaana. Abaana beerunda bokka, so nga ate omwana, kubanga mwana bakuza mukuze. Nsaba nnyo abazadde era nga tujaguza tufeeyo nnyo
eri abaana kubanga n'atuzaaliddwa naye yakula ng'omwana ate kyava atulokola. Tufeeyo eri abaana abo ate bajja kutugasa mu biro ffe nga tukaddiye. Mbaagaliza ekisa kya Katonda n'obulungi bwa Katonda mu byonna. Mukama abeere nammwe. Ekkulu eno kubanga y'essekukulu yange embereberye ng'omulabizi w'obulabirizi. Neebaza nnyo Katonda era neebaza nnyo abantu ba Katonda abatusabira, abantu ba Katonda gye tuyita mu buweereza nga tubuulira enjiri, nga tukola obuweereza ng'okuyitibwa kwaffe kuli. Njala kwebaza abantu batuwagadde, abantu batuwagidde, abantu bali wamu naffe mu bigambo byonna. Kale twebaza nnyo nnyo nnyini ddala Katonda kubanga Mukama atutambuzizza. Ekikulu mu byonna nga bwe tukyali abagole kubanga tunaweza mwaka, tujja kuweza mwaka gujja. Naye twebaza Katonda nti mu buweereza waffe waliwo omukwano. Ekyo kigambo kikulu abantu batulaga, era mbasaba abantu tebaddirira, twongere okutambulira awamu mu mukwano ate tugende mu maaso. N'ekigambo ekirala Mukama kyeyatuyitira ekinene kwe kubuulira enjiri. Omwaka guno enjiri ebuuliddwa, abantu bangi bakkiriza Kristo era abantu bangi bavuddeyo olw'okuweereza Katonda. Ekyo njala kukyebaliza Katonda. Enkiiko zonna ez'obuvunaanyizibwa mu bulabirizi zisobodde okutuula era buli kimu kigenda mu maaso ng'obulabirizi bwaffe bwe buli tewabadde kuddirira kwonna. Ate nga mulimu n'enteekateeka ezitali zimu ng'emumanyi tugenda kugula emmotoka embulizi y'enjiri, tulowooza nga 31 ejja kubaawo etandike obuweereza obwo. Ate tutandise enkiiko ez'okuteekateeka okuzimba lutikko era ng'emujjukira twamala okulookinga pulojekiti yaffe eya 20K tuzimbe lutikko. Tuli mu kukubiriza abantu okulaba nga bawaayo ssente ezo emitwalo 2 omwaka ogujja nga tuweza omwaka tuteme vuunike ekkanisa yaffe egende mu maaso. Njala kwebaza kubanga n'institutioni zaffe zonna, amalwaliro, amasomero, byonna bitambula bulungi. Twebaza Katonda olw'ebyo Mukama atukoze bulungi. Kati omwaka ogujja era tujja kugenda mu maaso n'okubuulira enjiri wonna. Tujja kuba n'enkuŋŋaana ennene mu buweereza bwaffe, kyokka ate mwe mulina omulimu omunene nga bwe muwulidde ogw'okutema evvuunike erya lutikko. Ekyo nakyo si kigambo kitono. Twegayirira Katonda atuyambe, abantu bajjumbire, ate tusobole okulaba nga tugenda mu maaso. Era mpita abantu bonna tubayise mujje tukwatire wamu tuzimbe ekkanisa ya Katonda emuweese ekitiibwa. Mukama agulumizibwe era atenderezebwe mu bigambo byonna kubanga ekyokuddamu eri ensi ye Kristo. Atwetaaga nnyo okulaba nga tugenda mu maaso. Yes, omwozo ebyakwaniriza mu nteekateeka mu ofiisi. Yes, nawe osobola otuwayo ekigambo. Okusoomooza okunene kwensanze omwaka guno era kwe nasangawo era okugenda mu maaso kyekibba ttaka. Kyekibba ttaka ng'obulabirizi ettaka lyaffe lyalumbibwa bakifeesi. Ate ekisinga okuluma tebagambwako kubanga minisita azze wano emirundi 3 n'alagira mu bakwate, teri awo bakwatako. Era tuli mu kweraliikirira nti oba oliawo balifuuka ekirala ne bakola ekisingako naawe. Naye nga bw'ogenda e Nakanyonyi babba batudde bazimba. Bw'otuuka ekisowera ate bo kikambwe nnyo kubanga twali tugezaako n'okusiba sseŋŋenge, ogubira ne gujja bakutta amajambiya, obusaale, n'abasirikale abaaliyo baakuba amasasi bano nga balumba bulumbi. Ekyennaku baatugamba bugambi mubaleke muveeyo muddukeyo, na buno bwaka poliisi teddanga. So ekibba ttaka nja kusaba gavumenti bweteeveeyo okulwanyisa bakifeesi, naye emirembe gigenda kuddamu okufaafaagana kubanga n'abantu eri wansi bakooye baagala kutandika kwerwana. Kisoomooza nnyo bye nayogeddeko obufu bw'emitima. Abantu obutaagala kkola oli n'ajja ku ttaka ly'ekkanisa n'awamba n'atandika okusala poloti n'okutunda naye nga talirinaako kakwate kwonna. Ekyennaku n'abulayo amugambako ntirekeraawo. Ffe tuvaayo ng'abakristaayo bajja n'amajambiya
na migo kwagala kukola bulabe. So kisoomooza nsaba gavumenti yaffe naddala poliisi etuyambe. Awamu poliisi ekoze bulungi naye ate awamu tulabanga etafuddeeyo nnyo. Wangu bwakyo okiraba nti njagala kukubiriza ku bigambo bino eby'obufaafaagamu bisiyaga biki ebyo byonna kafuukunaayo yenna ekibi kiba kibi. Njagala kireme kubeera politiko ate bakiggyemu ebyenfuna. Nze nkyalowooza nti abantu babitaddemu byanfuna era nsaba abakulu ba paalamenti baleme kuswala kubanga ekibi kiba kibi. Bayimirire twebaza nti etteeka lyafuluma omukulu w'eggwanga n'aliteekako omukono. Ekibi kiba kibi kubanga mu ddiini yaffe mu kukkiriza tewali wekkiririza ngeri ezo zonna wezirabikira mu byawandiikibwa oba mu bantu bonna abantu balamu. Tolinawo ogenda kulabikira nti oli yayiiya n'agamba kati mpulira sikyayagala kuba musajja kati kambeere omukazi kubanga zengeri ezo zonna. Ekyo nakyo kibi. Kati natakola nsobi oba yakutonda ng'oli musajja oli musajja, ekikukwagaza okufuuka omukazi ki? Yakutonda ng'oli mukazi ki ekikufuula omusajja? Ono takola nsobi ate nga takyatonda teyejjusa nti lwaki yakutonda. Yakutonda mu kifaananyi kye nga bw'oli omala. Kakati bano abawolereza balina bigendererwa byabwe ng'abantu naye mu ngeri y'okukkiriza tekikkirizibwa. Ne mu buwangwa bwaffe omusajja eyazaala omwana nga wakikula gundi alikyusa atya amannya ate amutuuma amannya ag'ekikazi oba ag'ekisajja kubanga omwana awulira kyali. Ne mu buwangwa bwaffe nabwo obulungi obwe tulina okukuuma, tukuume embala y'obutonde bwaffe. Abantu babiggyemu ebyobufuzi, babiggyemu ebyenfuna. Ate tutegeere nti bino byonna bye tuluubirira bya kiseera buseera. Tufubira bwereere mu bibi. Tulidde ewa Mukama ffe tulowooza ki? Kubanga byonna Mukama alibitubuuza. N'ensi tuyitamu buyisi. Tufube okulaba nga tulongoosa obulamu bwaffe kyekyaleeta Yesu Kristo. Tunaazibwe, tuzibe bujja, tufune obulamu obutamu. ekiraga nti kati bw'olayiranga ne bw'ofiiridde naddala mu bannabyabufuzi kubanga tulabina. We are lamenting, we are crying because of the church grabbing. It's unfortunate that the church has tried to intervene, to call many parties to intervene, but I can say we have received really not enough help, because I've even wrote a letter to authorities. The minister has come here 3 times, but nothing has changed. I call upon the police, because the seller of this land, it is a group of people, thugs. They are there, the chiefs. They are the ones selling seriously. They are making plots and they sell. They are right. We have tried to call the police to stop these people, but the police is saying it has no capacity. They don't have enough people to come and help us. There is a day we wanted to fence like 15 acres, and they gave us 4 people, and the thugs chased them away. You can imagine a thug, a thief, to chase away the police. It's unfortunately. So nothing was added on, because they would have added on the number and you can come and do the work, which they fail to do. So it's unfortunate. I have to be open and clear in this issue. We need the help from the government. Unless the government comes in its full powers, that's how we shall be helped. Hey, we have written to all officers. They know this issue. Hey, I remember the day when the Archbishop called the deputy IGP. It was
was unfortunate that the intelligence office, they were mentioning the people who are involved in the church issue of Chisowe. They are there enjoying their life, saying the Lord, but the police is aware of all these people we are talking about. That's why we lament why we are not helped. So, but we still believe in God. Time will come to each of those. God will get them. God will punish them. God will intervene. So we are seriously praying for them. If they don't change, God will do the needful. Yeah, that's our prayer. Because sometimes we think of going the other way around, which I can't tell you here, but we are in prayers. That's the first strategy. Because as many of you may know, that Jesus was born in the time where many people had lost hope, many people were desperate, many people were in fear, and many were in both physical and spiritual imprisonment. So the hope came from our Lord Jesus Christ. When he was born, many believers rejoiced because the King was born. And for us here, as we celebrate this year's Christmas, I have to remind you and tell you that our country, our communities, with a lot of fear, many murders, deadly attacks of innocent people, people are dying. We hear wars in various nations around the world, land grabbing, including church land, accidents, school attacks, fire, including incidents of poisoning in the schools, corruption, witchcraft, and many domestic violence in our communities. But we thank God, as he said in Isaiah chapter 9 verse 2, that the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Isaiah chapter 9 verse 2. Therefore, brethren, I thank God for the birth of Jesus. I want to bring this to you all. No matter what you are going through, our hope must be in the Lord. All these I've said, it's only Jesus who can help us. Look at the murder of innocent people. I pray for those doing such acts. They are not godly. They are deadly. We pray, may the Lord change the hearts of those doing such things. Why do you rejoice when one is dead? That's not God's desire. We all belong to God, and God has authority to each and everybody. Today, you may kill, but the other day, you will be the one in such a state. Therefore, let us embrace this born Jesus so that it may change our hearts. It's my prayer. Let's put hope in God and believe in Jesus so that we may change those bad things we are doing, so that our God may be given honor and glory. It's my prayer. God came for a purpose. Let us seek why Jesus was born to each one of us. Yes, Bishop, I want us. Mbasaba mubagobe kubanga jetulaze ate tetufunye buyambi bulungi. So mubagobe temubakiriza kusaatuuka na kukola bye baagala ku ttaka. Ate kye mbakubiriza abantu mubakubirize, abambakubiriza mukozese ettaka lyaffe. Twajja ne project